Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello. Tempija. Sebo. Yebaleko. Yebaleko sebo. Oyogera ne kadima ku Better FM ekintu buli ky'omuziki ne manja ne kabogozo oli ku bodo oli ku pichi oli kuki. Ade ndi ku boka pichi wano mpola. Tusobola okwogera. Tusobola okwogera naye mu kadima ngasanso kuuliza sebo. Kale obulamu buli butya. Obulamu bugamba bulungi ogamba otya mukama wange. Je tulina laba message yo ngo oyagala kubire buzibu ki. Ina nkyendagala Munyambe mu. Kakati mwami kadima. Nnyo kuuliza era ndi musanyufu okubanga njogako nawe saawa zino. Esebo. Naye obuzibu bwe nnina mwami kadima. Bwa smartphone. Bwaki? Bwa smartphone. Smartphone? Esebo. Ebadde ki smartphone? Mwami kadima kati ondabe saawa zino. Kulira nange neegomba omuntu alina ku smartphone. Mbeko ne smartphone ndika amapeesa. Oli kama pesa? Mwami mbasaba mu Sempija. Tontwala speed nja tutambula mpola bulungi. Ekizibu ekyakuweresezza message kyako kuwagala kufuna smartphone. Ndagala kufuna ku smartphone mwami kadima nange mberenga mbalabako. Nga ffe tugikuwa ng'ani agikuwa. Mbadde nsaba muntu mutetenkanize mu fireyo ne kabaka kadde n'enkoye k'amapeesa. Nyambe bambi kubanga olaba mwami kadima. Esebu nagenda nenfuna yawo ka girlfriend kange kako kalina smartphone naye nga nze ndika amapesa ne kankyawa nga sina smartphone. Olina emyaka emeka? Ndi myaka nga 19 kati mwami kadima sirina obulungi kasente nga obitegeera. Okola ki? Okola mulimu ki? Nsomba amazzi eno ku kyalo nina akagaali kange nsomba amazzi ate obusente bwenfuna bwenkozesa. Naye kati abantu balina ebizibu bingi balina ki tubakubira gwe ekizibu kyolina kya smartphone. Mwami kadima kyekyo munnange kyenina kya smartphone nange nze nga mbalabako nga nsereza nkoyo okunyiga. Mwami Sempejja. Wangi nnyabo. Nze onsanyusizza kubanga oli musajja mukozi. Ye nnyabo. Ogambye okima amazzi ku kyalo. Ye mukyanamaya. Mu kaseera kano siinaamu kasente. Naye olunaku lw'enkya nina we ngenda okujja emitwalo 15. Wangi? Olunaku lw'enkya. Iye. Nina wenja okufuna emitwalo 15 nina munnange gwenjo zijjako ajja kunguminkirizaamu nja kuzimuddiza gwe nkugulireyo aka smartphone. Bannange neyanza nnyo neyanza. Ajja kunguminkiriza ono gwe ngendo zeewolako nja kufuna mpola nzimuddize gwe ofune smartphone. Onsanyusiza nnyo kuba oli musajja mukozi. Iye nnyabo. Ogenda mu esimu. Kanfune wenzeewola ono nja muddiza mpola. Nange neeyame bana okwadda akasimu ako ojja kujja nkuyigize WhatsApp nenge gye basendingirako ba girlfriend message. Hao mpini kyewe na nebifaananyi mbenga mbalaba. Otula Sebu. Wangi? Nze onansonyiwa kasita kubidde. Neyanza nnyo neyanza gye mwami kadima mukama bo gye mwagala byonna. Obeera wa? Mbene kikyusa saidi z'ekikyusa. Saidi z'ekikyusa. Gyenkolera. Osomba mazzi okyali mu bazadde bo oliwa? Muzeeyi yanfulireyo kaluumu mpola naye nga yandya waka. Wangi? Muzeeyi yanfulireyo kaluumu mpola naye nga emmere njirya waka. Yawaka. Kati girlfriend olugonyumirize yakukyawa kyekyamu kukyayisa. Nali sirina smartphone nga ye abeera alikodi obuntu nga sirina ngeri gyemulaba. Nga tolina ngeri gy'omulaba? Wasomako? Nasomako. N'okoma mu kyakumeka? Nenkoma mu ky'omukaaga. Eky'omukaaga? Naye n'agamba amagezi nina matono. Nange nina matono mukuba byali bimmenya. Naye gwe galina amagezi? Amagezi? Era gale galimu naye nga matonotono. Nga matonotono? Ate n'abasomesa bakubanga nange ne bintama. Nga ne ku ssomero bakuba. Kanoonya akasente kange mpola. N'ogamba otya? Kanoonya akasente kange mpola. Kati sofa biki by'okoze mu kasente ako k'osombamu amazzi? Akasente? Wakuba kale batuwa kido 10. Ate nyange mbeera njagala kwambala bulungi naye nagulamu akagaali. Nyambala na bulungi naye era nkyafuna ebirungi. We naba nfune smartphone yakwongera okuba ow'ebbeeyi. Abawala nno tebazibba. Era baali bazibadda bulijjo nga bazindyako. Bulijjo bakola ki? Bazibadde era bulijjo bazindyako. Olinayo abawala?
Gye bali naye banziba bubbi nga bwe bagenda oba bannimba mbu banjagala. Nga gye bali. Oyina bameka? Abawala wakuba kale abamu sibajjukira naye nga njukirako 3. Kirako 3. Nga wakati obafuna ne mwegatta kiki? Babeera bansaba busabi ssente kati nga bazitwala. Waliyo ebintu by'abakyala obimanyi? Ebintu by'abakyala? Bitya? Byennyini akuba ebintu by'abakyala ebyokubanga weegatta n'abakyala. Mbadde saagala nga nze njagala jasi bansanyusa busanyusa. Bakusanyusa busanyusa? Kyekibakwanya. Ngamba omukyala wange nga mbasanyu. Wangi? Nawe ngamba omukyala wange nga kkiriza nga mpulira essanyu. Ensanyusa ennyo kale osiikudde emboozi. Kale kati namanja tugenda kukolagana nawe kasese namba y'essimu tugirina. Kale essimu ya WhatsApp ogyewangulidde. Neyanziza banneebalize nnyo. Nange ngenda kubalaga mbeere n'essanyu nti mmwe mwagimpa. Ogenda kukola ki? Ngenda kubeera n'essanyu neewaani nti mmwe mwagimpa. Kale genda olumya abayaaye. Kale neyanziza ssebo. Kale weebale nnyo weebalire ddala. Kadima Abekifuusa bakulabye. Mwebale mwenna abatuuliriza tusiimira ddala lwana ngambye nti omwami omumanyi w'ekikyusa eno sumba mazzi naye bambi musomese nnyo abaana. Jackie yagambye nti musomese nnyo abaana kuba nedda bambi alabye kuba waya teziriiko tokikola Jackie kweziri alisobola kubanga tukweziri. Ono agambye nti amumanyi ekikyusa ye Isma Kyakonyi tukutumidde tukulamusizzaako nnyo. Kale Haji Kasole bwali wano agamba atya wangi? Kadima namayanja ne kababuza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasole Rashid ngambera kabowa. Naye omwana mulenzi oyo nze kale ekimunyizirizaamu kwe kubeera nti ate yeetaaga buwala ate talina bwagenda kukyatinga nabo kati singa wadde akoma kukyakubeera nga ayagala kubeera nga mwabawuliza oba nga communicatinga nammwe awaze nange mbadde mpagira naye ekyabawala bano hajati wuno nsigadde ndi Haji Kasule. Kadima mukwano webale tuweereza amanya ge tinamponyiwa nekabowa ti omwana wattu smartphone anabeera nayo naye anabeera nayo tebagimubbeko fenna biraddala nti wadde ajagala naye nga omanya ebizibu byeseeno nagenda okuva mu mazzi nga smartphone bagitutte kamusabira wangaale nayo sigadde nejja tinamponye kabowa. Webali nnyo Hajati namponye ekabowa. Kale webali ddala namayanja omukyala Christine Senyanga ali Canada akusiimye nnyaga nti weebali omutima omulungi ogugwoleseza okuwa omwana ono essimu si byangu naye ekituufu okikoze. Neyanziza nnyo okunsiima Christine. Neyanziza nnyo. Siimye bwongerwa. Kale tugendeko ewoono tulabe. Haji Kadima ne namanja ne enko mwebale tuweereza. Kale namayanja mukama akuddizeewo akuwa ekyosinga okwagala ekinene bambi webale kuyamba oyo ayaayamba. Amiina. Kusula bulungi abagigenze gitya ne maama namwe nemaliga mukatawo. Mwenna abasinga ndoza musiima mwana ono namayanja kyakoze. Mukulu Kadima webale kuweereza naye bambi beesaasidde mukyala namayanja akasimu ko bagenda kagaba akagenda kagabira muwala ddala nga bweva musigolo nga talina magezi era talina magezi olabe ssente kati akugamba ayagala smartphone fo kyogamba agulenga ku ntebe ateeke mu nyumba era mbadde ngenda musolera naye mutuufu sikyamuwadde akasimu agendako omuwala webale kuweereza mukwano ze Mama Fadi Kulukuli Road ntumidde nnyo omuganda wange adija ekibibi. Naye Mama Fadi muleka ate kuddira namayanja kumuteeka mu mutima mubi kitegedde ayinza n'okwekubira wano. Kale twagala obeebaza mwebale nnyo okubanga mubaddeko Abdul Tebukoza Kadima namayanja ne kabogoza abwetu batukoze olunaku olwaleero. Kale ndowooza tujja kudda olunaku olw'enkya abakozi tukyabeetaaga abasobola okubanga mukola mukwano gwange akuba ku ssimu eno ng'osobola okubanga okola ova wali ova kumpi bajja kubanga bakuyamba eri 0765 46 936 0765 936 0704 22 Yes, poza njalo bategeza abayimbi abagala okurecording ennyimba temwerabira onkubirako essimu 0702 23 ojja tu recording oluyimba lwate tuli musule bulungi.